Katandika butandisi. Poliisi efunye ebipya ku yatta lw'omwa Daniel Bbosa. Kakati noono eyamutta bamutaddeko obukadde 10 eri oyo amubatuusaako. Obunkenke bweyongedde gy'osinzidde aweebale nnyo ebali ddala okuva wano kubera enteekateeka zaffe ez'omuzinziro ez'omuggundo okola kyamaanyi nnyini ddala. Amawulire agaliwo kaakati basaba ne bannyabo. Musajja mukulu ateeberezebwa okubanga ye yali emabega w'okutta omukulu w'ekika ky'Endiga Daniel Bbosa Rwomwa Sabiti ewedde. Basema ne bannyabo poliisi eriko ebipya byezudde era nga waliwo omuntu ali ku muyiggo mu kaseera kano. Musajja mukulu ono ateereddwako obukadde bw'ensimbi 10 eri omuntu yenna amulabako. Gwe newomulabako bulabi noga nti wuuli asula wano, wuuno abeera wano, wuuno agenze wano. Poliisi nesobola okubanga emukwata, ekirabo kya bukadde 10 bulambirira bukulindiridde. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi wano munda mu ggwanga erya Uganda, Fred Enanga, agamba nti bakitegedde nga omukulu ateeberezebwa embo yandibanga ali emabega w'okutemulwa Bossa Lwomwa. Amannya ge ye Luggya Tabula. Era ng'ono ye yagenda mu maaso okubanga akola olukwe olw'okupangisa ky'osobola okuyita emmundu n'okukola omupango butya bwajja Lwomwa musajja mukulu mu bulamu bw'ensi eno. Bukyanga Lwomwa attibwa nga 25 Februari ono gwe twakakuba amabega gwampuliriza naawe ndaba. Musajja mukulu ono Luggya Tabula anoonyezebwa takubibwangako kya mulubaale oba talabikangako. N'olwekyo ali mu dduka mu ngeri y'okubanga aliira ku nsiko nga tukitegeddeko we tujjidde ku mpewo nti ono atemeza mu gy'obukulu 38 era nga Daniel Bbosa gwe yatta yali awezezza emyaka 72 egy'obukulu. Kati musajja mukulu ono ayiggibwa mutuuze wali ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kabango mu Kakora Parish mu Mutubagumu Sub-County mu disitulikiti ey'Empigi. Era nga baseba ne bannyabo tukitegeddeko nti ono abadde agugulana nnyo n'omugenzi. Kaakati tukyekuusa kwani alina okuba omukulu w'ekika ky'Endiga era kiteeberezebwa ngambye embu kyekiyinza okubanga kyavuddeko akabasa. Ensonga bwekitebe ziri. Of course abantu abawerera ddala 7 bongedde okubanga baggalirwa gwampuliriza naawe ndaba. Nga kuno kwe kuli Nuwa Luggya mu kaseera kano nga ono ye yakubira ddala naye ng'ali ku ndiri ne ku mpingu at the same time. Omukyalo omulala Mmere Narwenda ne Kiraka wa Buganda oba kooti ya Traditional Buganda Court bonna bagombeddwamu obwala ku by'okutta Engineer Daniel Bbosa yaziikibwa Empigi. Ensonga zeeyongedde okukwata wansi ne waggulu. Kati ffe tugenda kubanga tweyongera okutuusaako byonna. Subscribe mu channel, commenting awo ogende ku mitimbagano gyaffe tweyongera okubanga tukuweereza. Nze Ssemaganda Moses Hope, Kampala Media TV.